mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero njagadde nkulaga eddagala lino liyitibwa kanyeebwa. Kanyeebwa ono mulungi nnyo ku nsonga y'okuwoomesa. Ono ye kanyeebwa akola ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. N'olwekyo kanyeebwa ono mulungi nnyo ku nsonga y'okuwoomesa. Omukola otya? Omukuula mu ttaka. Bw'omala omukuulayo beera ng'omwozaako bulungi nnyo. Mwozeeko atukule bulungi, n'oluvannyuma teeka otuzzi otubuguma mu kantu, sooka omusuule mu mazzi agabuguma, n'oluvannyuma muggyeemu mu mazzi agookya. Muggyeemu, teeka amazzi amalala mu kabaketi, n'oluvannyuma yenga kanyeebwa ono. Muyenge bulungi nnyo, muyenge. Bw'omala omuyenga beera ng'omusengejja, musengejja emirundi ng'ebiri alongooke bulungi, n'oluvannyuma beera ng'omutawaaza. Mutawaaze agenda kuyamba ku nsonga y'okuwoomesa mulungi nnyo. Kanyeebwa ono mu nsonga ey'okukola saaviisi ku nsonga y'okuwoomesa, kanyeebwa ajja kuyamba bulungi nnyo. Olunaku osobola omutawaaza emirundi ng'esatu oba ebiri. Osobola omutawaaza ku makya mu ttuntu ne kawungeezi nga mugenda kwebaka. Bw'oba ogenda kusinkana mwami wo ng'akuyise, sooka okatawaaze, n'oluvannyuma ogenda ow'omwami wo ajja kunyumirwa, ajja kuwoomerwa. Kanyeebwa ono mulungi nnyo ku nsonga eyo. Mubeere nga mwekolako saaviisi, beera nga weekyusakyusaamukko omwami wo asobole okunyumirwa. Eddagala lino ddungi nnyo, ayitibwa kanyeebwa. Nga bw'omulaba mulungi nnyo ku nsonga y'okuwoomesa. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.